Yenze mulongo mwagala omuzana Kabaka gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja olw'okuviibwako Omulangira Daudi Ssimbwa Kazibwe Golooba, omu ku baana b'omwagala wa bajjajjaffe ne bakadde baffe Ssekabaka Muteesa II. Kubonaabona kwa maanyi Obuganda buli mu kunyolwa, era amawulire olwagabulidde abantu ne batandika okwebuuza entabwe kwe yavudde, kubanga n'okwekengera kungi nnyo mu biseera bino bye tulimu. Ate nga tekwabadde kwa bwereere, kubanga twawulidde nti okuva Omulangira Omubuze bwe yaviibwako omwana we Omulangira Arnold Ssimbwa, obulamu bwe bwatandika okutawaanyizibwa. Jjukira nti Omulangira Arnold Ssimbwa yakubibwa katayimbwa ku mutwe, byonna ebyaliwo nga bimaze okubaawo. Bwe yaserera, Mayiga n'asinzira mu woofiisi y'Obwakatikkiro n'alangirira nti yaserera kuva ku pressure yamukuba n'afuna stroke. Anti abantu abamu mu lulyo olulangira bali bamaze okumusongamu olunwe nti ye Mayiga, David Wasajja n'abalamba ne Kagere be baali mu lukwe lwa katayimbwako, era ab'olulyo abo baatuwa ensonga y'obutemu buno nti kwali kujjawo Omulangira ono Arnold kubanga yali atambulira kumpi ne mugema we Ssaabasajja Kabaka, ate nga bano tebaagala muntu yenna kumpi ne Kabaka. Katonda waffe kyagamba nti nammwe mulimanya amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. Kyetuva tuddiŋŋana ebintu bino abantu babiwulire babimanye, ne tubiddiŋŋana buli lwe kibeera kyetaagisa. Kati Omulangira bwe yajja ng'agenda anafuwa, ne watuuka ekiseera nga famire yeetaaga okukwatizaako ku by'obujjanjabi, era batugamba nti okuserera kwe kwavudde ne mu butafuna bujjanjabi bumala, ate nga ffenna ekiri mu malwaliro tukimanyi. Era ekintu kino kya nnaku nnyo, era ng'Abaganda gwatusinze ate ne gutusingira ddala, kubanga ekyo tekyetaaga kumala kugamba muntu yenna ti munnammwe bw'afiiririra ensi, bw'afiirira eggwanga lyammwe, mmwe mwennyini mubeera musigazi obuvunaanyizibwa okulabirira abaana be, amawanga gonna bwe gakola. Era ekyo nze njagadde nkifaananyirize ku ebyo ababuulizi b'enjiri bye batugamba nti nga Yesu bwe yatufiirira naffe tumubeerere abalamu. Bwe gamba mu Lufuuti ne bagamba nti he died for us, let's live for him. Ate nga n'obuwangwa bwa Buganda buteeka nnyo essira ku kintu kujjanjaba. Nga munnammwe alwadde, mubeera muyina okwegatta mwenna ng'abasirikale okumwetooloola okusobola okulaba bwe mulwanyisa omulaba oyo abeera alumbye munda mu mubiri gwe. Ate kubanga n'Obwakabaka bw'abantu balamu bwa bulamu, era mu buli kimu bwo butulagira kukuuma bulamu, era ng'ebyo byonna bituzza ku butonzi, ku mutonzi ng'agandi mukuumagane mukuume obulamu. Kati olw'okubuusabuusa obuvo n'obuddo bw'abantu bano abakoze ebyobulabe ebya buli kika ku Bwakabaka okutwalira wamu ne ku lulyo olulangira ku bantu ba Ssekinnoomu ab'omu lulyo olulangira, kyetuva tukola amaloboozi nga gano n'okujjukiza abantu ba Buganda abeerabidde n'okubuulira naddala abato abatamanyi, kubanga Obwakabaka buliko enjuyi bbiri: olw'obuzaale mwe tuzaalibwa, mwe tuyingirira mu ggwanga lyaffe, mwe tugambibwa nti ffe Baganda, n'olw'obukozi bw'emirimu olw'okukola ebintu ebyawamu era bituyambe bitubeezeewo ng'Abaganda. Kubanga era emirimu, ekyo kankikkaatirize nti emirimu gikolebwa era ku lwaffe abantu b'Obwakabaka mu buzaale bwaffe kubuyimirizaawo, era n'abagikola bennyini balina kuva mu ffe ku ludda lw'obuzaale okweyimirizaawo ffe ffennyini. Era ne byonna ebifunibwa okuva ku luuyi lw'emirimu gy'eggwanga lyonna egyawamu biweereza ffe
ku luuyi olw'obuzaale naye okulaba nga Mmengo ebeera egamba nti terina ssente zijjanjaba mwana wa muzira wa ggwanga era omuzzukulu w'abazira b'eggwanga kubanga sigamba nti abantu baavaamu nti oba omuyekayi yabeera omuzira naye ng'ali mu luse lw'abantu abazze nga bakola ebintu ebiyimirizaawo eggwanga ebintu eby'obuzira kyekiva kibeera nga kikulu ddala okusookera ddala Mayiga akomyewo Ddamula era ave Mmengo agende ewaabwe atuviire bannange baleke tukozesa bintu bitaliimu magezi ebintu byetutagenda kutunula mabega ne tuwulira nti nno ne twetegeera ne tubeera banywevu mu ndowooza zaffe nti naawe twakola ekitufu nawe twakola ekitufu kubanga kati nakino era kyetaaga omuzira ate aveeyo akirwanyise n'ebirala bye tuwulidde bingi n'ebirala bye tuwuliddewo ebiri n'ebyo kale sijja kubigendamu kanjogere ku ebyo bye mbategeezezza eby'okufa kw'omwana we n'engeri gye yagendamu bw'atyo ku ddakiika emu omuyina ku ddakiika endala tomuyina atalwadde bulwadde butegeerekese naye akolebbwako obulabe naye nga n'ebirala weebiri naye nga n'ekintu kyennyini ekyokumma obuntu obujjanjabi nakyo nalyo ttemu ddamba nakyo kiragira ddala omuntu atayagala mulala abeere mu bulamu naye kwegamba bintu bya ate ne bavaayo ne boogera oluvannyuma ng'omuntu agenze mu bukalukalu obw'ekika ekyawaggulu Mukama atusaasire kati tuwulidde nti omulangira kati omugenzi amaze ebbanga ddene ng'ayagala okulaba kabaka nga muganda we abeeko byamugamba naye Mayiga wasajja kagere n'abalamba ne bannaabo ababali emabega ne bamulemesa okumusisinkana era atuse kuserera nga tamulabye abaganda bateekwa okubaawo ekikolebwa ku mbeera eno kubanga ne baganda ba kabaka bennyini jjukira nabo bano ye mugema waabwe ŋŋamba b'ennyumba ya Muteesa tebasobola kumulaba kubanga byonna tubiraba era ne tubeera nga tubiwulira bw'obeera ng'obadde ogoberera tekikwetaaga na kunoonya oba nti oba oli mu famire naye olaba bulabi ekintu ekibeera kitambula buli muntu awo akyeteekeko nga waliwo akuzibira ekkubo okusobola okulaba kitaawo oba mukaddewo bano abantu bakyamu nnyo ate n'abantu b'oluli olulangira balonna ne babeera nga tebasobola kumusisinkana kabaka nga bwe kisaanidde wadde abataka abakulu b'obusolya wadde abataka ab'enkizo kati babaganda bannange bino ebintu nga tugenda bikumbinkiriza paka ddi ejjoogo lisukka ffe twagala ekintu kimu kutambulira mu buzaale bwaffe nga Katonda bwe yatutonda baba bawulira nga tebabyagala bagende ewaabwe Bamayiga bagende ewaabwe Bannabalamba bonna bagundi bajja kubanga balina awalala gye bava bagende babeereyo bakolereyo ebintu byabwe nze sirowooza nti abantu bangi mu bulamu buno balina obuzibu ku muntu okugamba nti nze saagala gundi naye bw'oba temwagala muviire genda ofunire gy'ofunira emirembe muviire awantu wewe waateeka okubeera gw'ogenda obeere mu bifo ebyo ebirala kubanga kakati bo Mayiga ne Nabalamba bawasajja bakagere bo basiibaana bambaka gaabwe n'abaana baabwe mu baŋŋanda zaabwe lwaki balemesa famiri endala okutambula nga bwe zaagala kakati ne balyoka bajja Nabalamba ne Kagere ne beefula aboogezi ba famiri ya Ssekabaka Muteesa nga bamanyi bulungi nnyo nti awo si bwabwe tebajjaawo bo n'obukyayi bwabwe n'obw'ensoole bwabwe kwegamba nti ebintu ebyo bivaako obuzibu obw'amaanyi ddala okugaana kubanga abantu basooka okwegatta omuntu asooka n'abeera nga yennyini mulamba nga buli kimu ekimulimu kitambula bulungi naye ne famire okutambula obulungi kintu kikulu nnyo ku bulamu bw'abantu abantu bati mubaleke famire zaabwe zikole bulungi zitambule bulungi zisobole okubeera nga zibawa backup n'okubayamba bwe baba nga balina oba obwetaavu bwa mwoyo oba bwa mubiri omuntu naaba ng'alina famire ye ng'emuli kumpi naye okumulemesa okuba nti asobola okwogera ne muganda we oba okukwatagana ne baganda baabwe eryo ettima lya kika ki kwegamba ekiruubirirwa kiki ennyo bafa kinensi abantu bano kubanga ne Mayiga naye yennyini abeera mu bantu be tewali amukugira tewali amugaana kulaba bakyala be nti oba abeere mu bakoddomi be bonna bayagala okubeera nabo naye ng'ennyumba ya Ssekabaka Muteesa abaana n'abazzukulu bonna babaggyako eddembe lyabwe ery'obuntu
ate ekyo ne kivaawo olw'okubanga abantu nga bana bali mu gundi mu bukulembeze mu luli olulangira ekintu ekibakwatako kikwata ku baganda bonna kubanga ffenna tuli mu muganda gwe gumu kubanga n'abaganda bonna ba Luganda kwagamba ebyo byonna byebintu ebimu byolaba ebikakasa nti abantu bano bonna si baganda kubanga toyinza kugamba nti gw'otulanga ne famire yo n'oli emmere n'okola ki n'obeerawo naye nga muyina abalala bemukutte bemutaddeko effubitizi lyammwe nenge basobole bo okubeera nga tebasobola kutuula bulungi na famire zaabwe nakuteesa nakulabagana n'okwongera okuzimba Oluganda n'okwongera okunywerera mu gundi mu bumu bwabwe obukyayi bwe balina abantu bano ku Bwakabaka buli ayagala ajja kubukkuta bw'onoogoberera ebintu byabwe bye bakola ojja kulabira ddala nti n'Obwakabaka bwennyini ekintu kyonna ekiyitibwa Obwakabaka baakikyawa wano mu Nkuuka abasajja ne bajja ne bawa obujulizi ku mikutu nti Mayiga ne banne baakola olukuŋŋaana Namirembe eyo ng'abantu babyogera mu kitundu ekimu Namirembe nga bakunga abantu bano era mbu ne babasasula $200 buli omu bajje mu lubiri bakuba abantu balumbagana ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga wayise ennaku Mayiga yagamba mbu ye yali tategeere na kutegeera nti waliyo okulwana ng'omukolo gwalagibwa ku mikutu mbuliwo era abantu bonna bakimanyirawo mbuliwo era ne bakyogerako naye yekka ba yali ali ludda ba yali atamiddo ba yali ali luddawo ba yali ali kuki naye kwegamba nga yali akulira effujjo eryakolebwa yoyo simanyi gwe bayita omuyimbi Alien Skin naye ejjukira omuyimbi oyo yakozesebwa emabegako kati bino mbyogedde okubalagira ddala nti nno kiva ku kubeera nti nno bakwata omuntu omu ng'omulangira ng'ono ne bamugaana okusisinkana kabaka oba n'abooluganda okutuulako awamu nga famire nga bwe zituula ne bagamba nti olwaleero olunaku olukulu tujja kululira wano ng'abaana n'abazzukulu ba Kabaka Muteesa ffenna tujja kutuula wano tuli ekyemisana oba ki abaganda bayinza okulowooza nti ekintu kino kya muntu omu naye bannange ebintu bino bigenda biranda bakwata kimu ebyo bayita ebintu ebya increment tikigenda kyeyongera basookera ku famire eri waggulu ne bajja nga bakwata nga bazingulula nga kugenda okulanga ne wammwe bakutuuseeko nga bagandi kati amafamire tegajja kukkirizibwa kutuula wamu abantu ebintu nga bino mulina birwanyisa eno gye bitandikira ne mulaba mu Buganda buli famire yonna esobola okutuula n'ebeera wamu abantu ne bawulira obumu bwabwe kubanga obumu butandikira mu maka ne bulyoka bugenda nga bulinnya nga butuuka okutuukira ddala ku bika ne ku Buganda okutwalira awamu kati omuyimbi ono oyo simanyi Alien Skin ye yakozesebwa emabegako awo okukola olukuŋŋaana olw'okutandika omwaka olw'okuvuganya enkuuka ne basuubiza abantu enjaga nzijjukira omukolo gwennyini ne bagutuuma enkwacyo mpuliro olwo kibeera kitegeeza olubateka lw'enjaga eriibwa enkwacyo mbu bwe nawulira babinnyonnyola awo naye omukolo bwe gutaakwatayo kubanga tegwafuna bantu ate abo abantu abatono bye baafuna nabo ne batambula ne bavaawo essaawa bwe zaagenda ziwera nabo ne badda eno Emmengo mu Nkuuka kati bano bwe bakikola omulundi ogusooka ogwokubiri tebaalabirako ddala kyonna abantu tebaalinnyayo kwe kusalawo okulumba enkuuka mu lubiri ndowooza gwali omulundi ogwandibadde ng'ogwokusatu nga batambuza egundi yaabwe ey'enkwacyo baagiranga nnyo baagyogerako nnyo baagikubirako pokopoko kubanga olwo nga bajja kujjuza abantu ku social media bonna nga boogera ku ekyo ne balyoka bajja ku lubiri ne bakola eryeffujjo eryakolebwa ku nkuuka era ng'abannyonnyola ebigendererwa byabwe bye baali basasulibwa okukola baagamba nti nno baali baagala kuddamu kuyiwa musaayi mu lubiri ng'ekyo kye kyali ekigendererwa kyabwe naye ekikulu nti nno abasajja abo abaayogera ku nsonga ezo baayogera nti aba abatuma baava Mmengo ya Mayiga kati olwajjo wano oyo Alien Skin yayingidde mu kivulu kye yayekoledde simanyi biki byabadde bitya nga bamusitulidde ku musaalaba aliko n'engule ey'amaggwa nga waggulu wano bulijjo ku musaalaba awali ekigambo byafaayo bwe baateeka ekigambo ni Jesus ow'e Nazarethi kabaka w'Abayudaaya nga waliwo nti ekimenke era ng'ali okwo waggulu ng'anywa banne kye bagambye nti yabadde enjaga
n'alyoka yeewanulayo n'atuula wansi nga bw'afuuwa eno n'eri omukka. Abo be bantu b'amayiga ne banne bwe bakola ogw'okulwanyisa obwakabaka. Ebyo ebintu bannange temubitwala ng'ebitene. Ne babikwata ne bakitambuza buli wamu wonna abantu bonna ne baba nga bakiraba n'amaaso gaabwe. Era ne bawulira ne byonna ebyabadde bigenda mu maaso. Ffe kye tuva tubagamba nti abaana mubajje mu bivulu ebyo waliyo amasitaani mangi nnyo. Bano abantu bakolera mu bintu omwoyo omubi gwatulumba. Tukibagambidde emyaka mingi nnyo, si kintu kya kusaaga, luno lutalo lwa myoyo. Kati Abaganda kye mulina okumanya, temulaba abagwira abeetalira ku ttaka lyaffe n'emmundu. Temubawulira bwe beefuddemu bannannyini buli kimu abawa ebiragiro ku ddyo ne ku kkono. Ne mulowooza nti nno kye baliko kya mazima oba nkirina wonna we kiyinza okuba. Kwegamba mutegeere ki ekiriyo. Kubanga nnyini byonna Katonda agamba nti kino ekifo kyaffe yakiwaffe, era Abaganda ffe tukirinako obuvunaanyizibwa. Eba miti gye gyonoonese oba bitooke bye bifunye obuwuka oba bijabona betekawo tujja kuleeta eddagala, si mulimu gwabwe. Oba ennyanja yevubiddwa ennyo ne bateekako amazzi, si mulimu gwabwe. Obyo byonna Katonda bwe yatonda ensi yajawula ng'omusajja bw'ajja okuzimba ennyumba n'awasa omukazi, buli mwana n'amuwa ekisenge. Bw'anaasanga ng'ekisenge kya gundi kiddugala, ate tajja kugamba mulala nti ate lwaki ekisenge kya gundi kiddugala. Kale n'olw'ensonga eyo byonna ebituuka ku Buganda n'abantu bwajja ne battibwa abalala abagwira ne battibwa mu Buganda, mulimu gwaffe, buvunaanyizibwa bwaffe. Kyekiva kibeera nga okukitaasa mu buli ngeri, okutaasa Buganda si kintu kya kukubirako zaala, kitukakatako. Kaakati ky'ova olaba nti mu bantu abali emmengo abalwanyisa obwakabaka, okuva ku bintu bye batulazeeko, ekituufu eky'okukola kubejjako. Kubanga abantu batooka okujja okutyoboola Katonda, okutyoboola Yesu, okumuyita okuwandiika waggulu ku musalaba mbu ekimenke, n'ebyo ebintu byonna. Abaganda bino ebintu biri kummwe, biri ku ttaka lyammwe. Mayiga alina okuva emmengo, bano abantu b'amasitaani. Mwongere amaanyi mu kiwejjowejjo ky'okumuggyako ddamula n'okumugoba. Bagende ewaabwe gye babeera bakolera bye baagala, si kutyobolera Katonda waffe ku ttaka lyaffe nga ye kennyini ye yalituwa. Naye nga tulabye nnyo okuviibwako Omulangira Golooba, kubanga eyo gye natandikidde, ng'ambalaga abantu bano bwe bali abasobu kubanga omuntu ne bw'aba nti yandibadde agenda, oyagala byonna ebyandikolebwa nga bikolebwa muntu ng'ayingira eggwanga Buganda, ne bikolebwa omuntu ng'afuluma, famire ye n'ebaawo, abantu be ne babaawo, okutegeeragana ne kubaawo, ayina ky'alina ku mwoyo n'akibuulira munne, ne balaba nga bakomekkereza byonna ebyo basobola okukomekkereza naye. Oba omuntu alina kye yakola ng'ayagala kwetondera munno, oba alina ky'ayagala omulekero, oba ayagala kyamutegeeza mu bulamu bwe, manya nti yalina obusika bwa kitaawe. Kubeera kumugaana kulaba kitaawe. Abantu bano babi, Mukama Katonda, abantu bano babi. Tusabe Mukama Katonda. Naye munnaffe amuwe ekiwummulo eky'emirembe, ne bannaffe abamu badde okumpi abagumye, naye atuggyeko ekikoligo ky'abantu bano, atusaasira, atuyambe. Ate n'Abaganda munywera buli omu akole ky'asobola okukola. Kati mwe mulowooza nti ebyo ebintu bwe biti okutyobola Katonda ku ttaka lyammwe, nti mwe mubifunamu omukisa okutunula obutunuzi ne mubanga abatategedde abatalaba. Ebyo bye yagamba nti muligamba ni Mukama waffe n'agamba nze sibamanyangako. Amazima mugawolereze, nago gasobola obbawolereza, gababeere kumpi ekiseera kyonna. Kubanga oliyaga nammwe mulimanya amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina.